Hi everyone, thank you for watching and sharing. Webale kwango following up RKB, yonna gyosinza okubanga olaba. Today mu ngeri y'enjawulo ate ndese one of those people benjagala nnyo benenyumirizaamu. Nze muyitira jjajja oba gwe omuyita otya? Nze muyitira jjajja omukyala Kisawuzi gwe naye olunaku olwaleero. Omulungi wange. Wanti nange omulungi wange ngasimi okuteekako ontaddeko lebo omulungi. Makes me feel good nga naawe. You're so beautiful. Thank you kya Katonda naawe bw'oli. Ndowooza nze nabba notebook yo ne mu kusoma kuyitamu. Abasinga bagamba when I grow up I want to be like you. Kanange kyenjagala okugamba. Bannange. I want to be like you when I grow up. Nga neesiimye nno. Kiweze emyaka emeka? Giweze 7. Yes. I like that wow because whatever I do has to have a wow. Wow. Why? Which ayagala. Everything should be wow. Buli kyotunuulira Katonda kye yatonda. Wow. I don't rate. Yes. Gratitude okulaba musiima. So the wow is with me. And olaba okifuna mu bakyala. Naye lwaki kiba bwe kityo? Nitima munda. Muwala wange muzzukulu wange nga bw'opita jjajja. Ekintu ekifuula omuntu kiviira ddala munda. Kale nina omukisa nti omuntu ne bwe mutunuulira bwenti mutegeera munda muyitamu ne mumanya. Mukyala Kisawuzi y'ani? Mukyala Kisawuzi amannya gonna kangabawo. Sarah Ssentongo Kisawuzi n'erya Nagawa nalyo lyange. Abange. Sarah ly'ebbatize. Ssentongo lye lya taata kubanga edda bwe tweyitanga mu masomero. Nagawa eryo lye lyange eddala. Oddira Nkima? Yes, eddira Nkima. Kisawuzi eyo ye mwami wa Kasimba. Bambi. Ndi mukyala mufumbo myaka 4. Wow, say wow. Wow. Okay. Tekulipoteya? Tekulipoteya. Okay. Kapoteya katini nnyo era si kangi. Okay. Namulabirawo omutima munda. Namulaba kugamba ne manya nti yoyo era nakitegeererawo ne ngamba this is him. Ng'olwo oliwenkana ki? Tujja kugamba nnyo. Naye nga twalabaganako eddedda naye nga nange birala naye era Katonda bw'aga nti ono yewuwo nti onaaba ekibeera bwe kityo. Naye kati omulaba otya okwawukana ku balala? Was there something special about him? Yandaga obuvunaanyizibwa kuwa kyakuumi. Musajja wa buvunaanyizibwa nnyo. Obuvunaanyizibwa butegeeza ki? Butegeeza ki ng'ofaayo ku kyoteeka okukola. Yes. Okay. Nange nkola ekyange kyeteeka okukola ng'omukyala. Obuvunaanyizibwa akulabirira, akwambaza, akuliisa. Wadde okola oba tokola, he provides. Yes. Wow. Nkazeemu. Wow. Oh yes. Kwagadde awo okwata mangu. Wow does everything. Buli kyentunulira kyonna kiri wow. Naye nga bakuzaalawo? Banzaala bweyogerere. Lwaki ngamba bweyogerere? Ku kkubo bweyogerere bayitangawo ku mukaaga ewa Ssentoogo n'akapande kaalingawo. Yemmwe? Be baffe. Tegedde. Mwalimu ettooke? Mweliri. Taata ye yasooka ye yali mba engineer abaasooka ng'abazungu bagenze. Abaasomeranga e Nakawa. Taata n'afuna ate omukisa bino internship ne bagimuweereza ne babatika paka Bulaaya Bungereza aba bwe bati. Amaaso galaba ng'agange buli kyeyegomba n'afuba okukyetuusaako. Omukyala ng'amulese wano? Amulese munnange. Ng'alina abaana? Nze naliwo muto wange. Twazaalibwa abaana 14. Wow. From the same mother? Waliwo. Ntegedde. Naye ng'era kati gwe maama mwennyini maama wo yasindika 13. Wow. Ekyo neepanga. Wow. 13 nga nze ndi wakubiri. Asooka mulenzi? Muwala. Abawala tuli bangi. Twali nga 9. Abalenzi bambi. Naye yasigalawo yaba. Be baasembayo eno ato? Wakusatu yatabikanga era nga bwe yatabika abamu baddugavu abalala nekingoberera nange ninamu abatunula nga abakyotala nga balina ate n'omudduka
Kirinde wange tekyatuuka. Yeah. Paka lwenkitadde nga sikifunye. Naye Mukama akozesezza bambi atuwadde omukisa bwekulaba n'ensanyuka. Oba onzijukiza bwe nali nga edda. Bwe ekifaananyi okikuumye bulala. Let me picture myself. Yeah. Kizibu nnyo. I know. With all the stresses eziri mu nsi. Exactly. I think it is the smile. All you do, I just smile. I'm always positive. How was life like when growing up? Twakulanga tuli nga mama ebigere atugamba bikke wansi. Oba okitegeera kutambulira nkigamba n'abaana bange, thank God, nabo bakigoberedde. Obuteewanika bubegabega. Kubanga ebintu byaliwo, mu butuufu byaliwo bulungi nnyo. Tewali kujula. Naye nga mu kujula okwo tegamba okubeera nga tuli bajjuvu awe, kale ng'afuba nnyo okulaba nti tumanya sayidi endala y'abatalina, which was very, very good. N'obulamu obutwala simple, kale bunyuma. Nze seeteekako migugu, bannange nkugulire nti ngenza okulaba nga obudde bumpitako, sirinnye boodabooda. Yeah. Kwegamba nga ndaba ne bwe nalinnya babiki era z'omu situuse ondabako entuuyo. Okwanika obugere buno kwegamba kale nga twalinga ku masannyalaze tufumbira biki ebyo, ayagala nnyo kyayi ow'enkola ajja kumufumba, naye nga bwe tugenda okutyaba enkwatu twali that time waliwo ebibira tugenda okutyaba enku naye nga tuzireetera tuzitwalira abakadde ku kyalo. Naye nga abayisemu eyo process kwetoowaza. Yes. Nga temuli bana babikomera. Ate twalina kikomera naye nga abantu batya butya okuyingirawo. It was a very good place. People would even stop. Emmotoka ne ziyimirira ne bakuba ebifaananyi ne bagenda. Mu mawulire nga bajja ne bakuba ewaffe. Yasooka okuleeta ennyumba ez'obuki ez'obusasi bupochi mu maaso. Busheedi. Yajja neyo pate. Ate gye Bungereza akireeta wano. Yali wakabi. Naye nga mugambwako ku ssomero. Kubanga tulina obwetoowaze era nze nalina emikwano mingi nnyo nakati kyenyumirizaamu. Gusomerawo? Nasomera Gayaza. Gayaza High. Eriyo nno bannange Gayaza dde. Nendo zijja kubiriise. Naye tukuŋŋaana Gayaza, kale emikwano gyange gyonna gyafunibwa nnyo mu bisulo kuba saasomerako mu dde. Walina effujjo? Saalina naawe. Lwaki akuteeka mu kisulo mukazi watyo? Ebiseera ebyo nga era bwana w'okufuna ekifo Gayaza weesunako. Gayaza Junior? Junior. Nga weesunako naye nafuna omukisa ne ntuuka mulundi gwange okulaba omuzungu nannyini ssomero anti nga yampadde interview. Okitegeera evudde na mu nasale nze nagisoma. Nagisomera enaggulu. Omuzungu saamutya munnange. Nambuuza nga mbiddamu I did well. Nakuwa ekifo? Ne bampa. Amambu Gayaza bayambalanga gomesi? N'ebyo byadda nnyo saabimanya. Uniform yalinga gomesi? Edda yali baasooka gomesi. Baalinga beesiba bwesibiti bw'osoma ebitabo. Ne history oyo baasibanga like kati oluvannyuma ndoza ne bayiya ne bakakola nga kateete nejja nga kituusa naye bafubidde ddala okukuuma at least eyo ennono. So ova Gayaza Junior oyingira Gayaza High? Eyo saagendayo ku olwo egyo omwaka ogwo gwe twegatta abakyomusanvu ne beegatta J1 ne J2. We were so many. Twali bangi nayita naye ng'abaana bangi era nsaanoonya ssomero. Bo bennyini abeegayaza abayise be batasobodde kuwa baatugabira amasomero amalala. Baatutwala. Namaliriza Ndindeje Secondary School. Naye nga lyasooka tuddaganye. Ate essomero ppya simanyi balenzi.
yali mixed ovudde mu bawala bokka. How was it for you the first time olaba abalenzi? Sibategeera na Olikola bategeera. kalungi bakutunuulira. Simanyi oba nali mu kalukalu ekikulu. Tolina bontawaanya. So kyali feel yali etya? Oba nali kwegamba saakyamukira nnyo mu buvubuka bwange mu ngeri ezikyamukira excitement yaliiwo. Nate ne taata yaŋŋamba bwe bakwepankirako bwe babeera takubuulira ddala direct naye nga alina bwalinga oba biki byayogera nga byandagidde byenkola bw'ojja nga bonna bannyinaze nafuna emikwano nga tolina bontandika oleete fujo oli wa brother wa brother zoninga nnyo ako kakodyo kankolera nnyo simanyi ndowooza amagezi mangi era gano kakananga nebwenjogerera wano bonna bamanyi bonna abo be twasoma nabo teri yayisa kigambo wano paka senior 4 kugambye teri wali mwana wa kikula ki? Omusanyufu ennyo nali musanyufu ddala ate njagala nnyo abantu ekyo nkimanyi nga njagala nnyo abantu kamalaba bwakinkolera n'andeeta mu bantu kati buli wempita mbeera musanyufu oba onjagala oba tonjagala just love you people. Okuvubuka kwalinga kutya? Bikyuse kati bikyuse kuvubuka mu buvubuka bwaffe bwali bulungi nnyo maama naffe mini twazambala naye nga oba kaki nga tetuzambala kusikiriza unlike kati mulimu okwagala okusika naye ffe tetwayambalanga lwekyo ate nga n'abaami ab'ekiseera ekyo ate nga balungi bulungi kyeki kinawa nga tebakusumbuwa kwega just okubeera ne bweba outing just to be there with him talina kyajja kugamba kisingawo they used to respect. Awo ovubuse awo ntabuse ekibuga tuliko batono Kampala road ogitambula okuva eno paka eri osunze ebbeere akulabisa giri ludda waddi oba si ddene nnyo naawe teryali ddene naye buli kimu kyali kya kigero. Kampala ogiveno gidde eno aya ebimuli bya Kampala nnyo naye no twejjako ffekka fe abategeevu okuva kutambula ebyo group outing mugenda bawala mwekutte bameka naye nagenda okulaba mirambo mirembe embeera n'ekyuka abantu nga batandise okubeera hostile nga bayinza n'okukwana lwampaka navaako. Oli senior 4 oba oli kwekisi? Alwo maze S4 tutandise tukola zino temporary jobs. Yes, neŋŋamba saalalabuka sikwe kugenda okutandika okufuna eddembe mu theatre mu kiibwe entyo. Otandikira theatre? Ani akutwalayo? Ku kyalo twalinako kale kwaliko abavubuka naye nga bakalukalu kati nga tutandikidde ku Radio Uganda tugenda tutandika okwogera programu ez'abavubuka bampise ze mukalu tugenze tuze tukulugana ku UBC tusooka tutandikiriza olwo tukola debate ekiki batuyisa batya abataata abakadde baffe engeri gye bandituyisizaamu muvubuka musanga abantu kyabo baaliwo awo babosi sikyabajjukira naye ffe programu nga tuzikola ne ziggwa oba tekyava kuki ate nenyingirira emizannyo ajja ku radio mama ngakkiriza yenanga naganira nga siri muntu mubi bwe ngamba nti nkomawo bwera bwetera nkomawo nga ndi mulamba naye olaba bataata basinga okubeera so protective najje bamukonvinsinga otya mwami Ssentongo okuba nti mujja mu theatre mujja mu mizannyo ekyo kyo ndowooza yandeka nga amaze omwana omubuulidde ategedde naye ng'ate nina eddembe so nga tandaba mufujjo temwabangamu ebiseera byabangawo okukuula ebinyo oba abantu baakuulanga simanyi nze nno kyenzijukirako bankuuzisanga nga sitegedde ndowooza ebanseetinga I don't know bakwano bae ndowooza bakwano bae naye nga babatumye oba ŋŋende nabo
tuuka emisinde nga neddukirayo Kaso watubona mama baba nga goyagala kubeera ki? nali njagala nnyo ekisooka nali njagala nnyo singa neeyongera maaso nali njagala nnyo okusoma engeri z'abantu njagala nnyo okumanya character z'abantu ne ndowoozaako ekya journalism ekyo oba lwaki ebyo byonna saabikola nzize nga ngenda ng'ensi bwentwala that's how I go. Yes. Ebibuuzo bwe byakomawo teweeyongerayo? Neeyongerayo nagenda nempita naye baba ngenda okukola mu nnyonyi yeba nenga nze byerabira naye olw'okuba njogera amazima so gwe taata yalaba dda mu nnyonyi eyo ndowooza bwe naagenda nja kulaba ensiga gye yalaba alabye mu mawulire nga balanga abaagala East African gundi Airways that time abaagala okukola ki si antute sikoze gundi abindaze tusabe nsabye guess what bintu byalinga posta nga ziri eri ku buduuka ye waggulu mu buduuka gy'ogenda nalwawo n'ogenda okucekinga saabifaako taata ntutte bye baayagala oyimiridde bulungi ye yabalaba bwe babeera nandaga nantwala ewa Ssebbaawo ekatwe wewali gundi nekubye ebifaananyi ebyo abimpadi byonna bye bansaba nga mbiteekayo maama ngenda okuwulira okugenda okucekinga mu kabokisi ng'ebbaluwa eriyo nga bampise for interview natya interview yankeera kyeva kugamba buli kiseera beera ready. I know, right? So how did you prepare? I had a nice dress, sandals naye nga za mulembe nnungi nnyo naye nga kirungi kati agenda kukola mu nnyonyi ogenda mu sandals ate nkubulire saalina ngatto za mulembe zinagenda nga bwendi sandals ozitegeera ze njogerako ziri nga zirina bwe zikwataga nnyo obulungi n'ekiteeteeyi mu sandals gabwa byali birungi naye nga ebyengatto yennyini egenda ku interview yaabwe tebaabifaako munnange kati interview yankeera nengamba bagenda kumbuuza ki okubala nga kwanne madda nengamba nfudde geography gyendi omanyi nakwata bukwasi maapu atlas nentandika okutunuulira ebifo enkeera nyambadde ngenda ennyonyi etambula mu bbanga bajja kutubuuziira ebintu bya geography nga mwebiri oluzungu lwo mukama yamanyi nga lwanyanguyiranga ngamba ze nga bw'oyogera luusi lulema ffe tetuli boogezi nnyo ba luzungu like to be naye mbuuza nja kuddamu nga bwentyo bwe mbeera ngenda ku interview eri luddawa yali ku Sheraton that time nga Apollo tuyingidde abawala abali wali binyulanga gwe maama netunula neŋŋamba naye confidence nagirina kuva dda nebuuza ŋŋamba buganyi kijja kijje tuyingidde abala nga okujjuza ballroom simanyi eyo eyawali nga bangi abalala bo beesomye bajja batambula era ng'abawala bo mu nnyonyi neŋŋamba kino kiti I decided to be myself kyekinyambye nnyo mu byenkola just be myself munange nga bagira basoma interview batuleetedde empapula biki mukola abagudde be bateetaaze bafuluma bufulumi twagenda okulaba ekifo nga kigenda kiggwerera yes nkyali mu katebe tebannaba abantu babweddemu bagenda bamaliriza na kugenda abaasigalamu twasigala banga 10 bano ebiri byali bya Nalulungi noba entumbwe sirina mukazi watu baama simanyi bwe nayita nga ndikidde bwentyo ebyekivubuka munange tusigaddewo batandise otuyita tugenda ku oro kwega batulabira eddala omu ku omu naye nga n'omutima tegunkuba because I believe just believe in yourself ekijja kijje bwe baŋŋanda is okay munange nga tuyingira nagenda okulanga bampita nasi kinamunene nesitukiranga ngenda netambuliranga bwenjagala ng'ebya bulijjo natuuka wali bazungu batudde pano kumaliddeyo obudde bwabwe abazungu batudde nga nyingira bulungi nnyo smiling nze olulaba omuntu smilinga nga ntuuka wali nga nyimirira
nga bambuuza agamba ddamu bannange simanyi na bwe nakiyitako yes nga bambuuzaayo ekibuuzo kimu awo ekyenzijukira oyagala abaana ne magamba nti abaana bakwataganya simanyi ne mbaga like simanyi oba because badde n'abaana awaka my siblings kati nekigwa ngaba ngamba kale genda olwo baagala okulaba akabina oba nako tekaliyo nfulumye mbebaziza wali nga ngenda saayitamu balondako 5 twalinga bataano okufuna omulimu ogwo bali okukolera ddadi ndali bikolera ddadi nze simanyi what it involves naye lwaki era omukisa tumaze okugira bwe tutyo kumbe nina senga wange ye alabira ddala oba mwali mutima oba kyali kiki ye yeeyagaliza ne amanya nti batuwadde ngenda tugenda tubagenda natukuba empiso biki n'ebogoye bugabye tugenda Kenya. I can imagine. Naye during that process kati East African Airways olwo beekutulira kusenga ono yali mulwaze nnyo kigaba bano attention seeker senga bwawulira nti bapadde okwemunnyonyi n'alaba babeera nettimamu naye oba kyali kiki I don't know anyway ye nakusalawo n'agamba kuba twalinayo owooluganda eyagendayo n'afumbirwa omuzungu what's wrong with that kati ng'agamba taata wange nti agende mu busawo olaba anaamuyisa mu layini anti batugaye tulindeko eno bakyalekana East Africa egaanye bagenda kwetema munange nesanga ndi Mulago mu nursing school wagiyiddeyo ki nayita bbali kubanga nze ebya sayansi tobimbuulira ne math ogamba biology yes math oyo golaba myenda gyokka saatawaana nakubuzibwa sigamba empisa emimbaana nalabaga bijja kumbonyabo era omwenda bajja gumba saabitawaana nabyo eri musiini yeeyo nkubala saga kintawaanya bwongo nze otuuka Mulago nyenze Mulago bampadde interview gisikoze naye kyoba nkyogere oba kibi but it's okay because ebintu edda era ebiriwo era byebyaliwo mwana waani ndowooza kyaliwo era enduulu zaabeera awo bwe ntandika okuyingirayo manya abamu tebafunye tebaafuna era nasanga batandise nako kati tutandika okusoma abasomesa ne bagamba kale laba kati baleeseemu no biki kugamba waliwo noise superintendent nampita naŋŋamba genda obalage nti gwe osobola bannange twakolanga nga bwe musoma ne mukolayo test practicals awo katono abagudde temuddamu era nga nabo bafulumanga kiri ekyomu nnyonyi bannange nze nayitanga nempeera wakumeka kuba bwe nsalawo okusoma ekintu nkikola saatawaana nze nasoma busomi kubanga bwe mba mbugudde obwongo I take in everything so this time math bagenda kunkozesa wa geometry ebiki ebyo no bwe baagalako okumanya nti bw'ogatta kano na kano era nja kayiga so noyinga botyo Mulago nefuuka nali ng'enaatera okumala nafuna ekizibu kimu era nkyogera nnyo kiki ekyanzija mu ddwaliro actually even nga tutandise aba East Africa ate batukubira kati oba muli interested mujje naye ng'emirembe gye nnina wano mu hostero neefuga ngamba anyway nga sikyalina kyakkola netandika naye nga ekisa kindi ku mutwe okwo ekisa kitya like Mulago nabonaabonerayo nnyo I used to sap obulumi bw'abantu that's the problem with me era byebimu emirimu kijje zireeta abamu bazimba amagulu kati nga nange namaliriza actually nga oba nali ngenda kufuna clot mu kugulu naye nga tuyimirira
ate abalwadde ne banjagala nnyo kati buli omu ajja bonna okoze mu wards amagulu amawanika omanya nti mwe mulina obbayamba kati manya birimu ebyo ensonyi eyakulabirako jjo ku kintu kyo bw'oyagala era alabe ndaba kati nga bajja kulinda paka naasi waffe omulungi wanaatuukire ow'ekisa nga nabano naasi bagamba abo otuuse nenva kwono nezira kuolipa nenakoowa naye nga mbutuufu nali sobola obusawo mbeera nnyingidde obulwadde bw'omuntu tebakitusomesa nti actually beera oli musawo bayamba naye toyingira bulamu bwabwe nga newe bafa nkaaba naye oyinza okyewala simanyi olaba ndala bulabi firimu nenkaaba bwe ntyo ekyasinga okukalubiza mu mulimu ogwo bulumi bw'abantu banne era buli alina omwana abaana nze ndaba bantu badde babatwala mu bifo mu malwaliro ne bakola tuve mu kugenda mu nsiko okulaba ebisolo naye abaana bamanye nti eriyo obulamu n'okulwala people bye bayitamu zoza kiizo tuyamba kubeera nga tufaayo ku bulamu bwaffe ebimu ebisoboka kati bwafirwanga omulwadde wamalanga bbanga ki nga tonaddamu kukola nakolanga ate ngo n'okola ki nga omutima gumenyese kati kino okubeera nga obulumi bwabwe bwetikka kyakukosa kitya kyankosa kubanga nga really mba siba musanyufu bulungi kyono bwe kyaggwa nagenda okulaba nga binemya si bibuuzo nze byonna nabiyitanga kubanga kugayi baagobanga bukofi era superintendent nakimukolera nga beewuunya n'okwewuunya they became my friends yes abantu abasinga bagamba nnyo nti abasawo baba n'obukambwe bannanses naddala babire bankemulabu kakati guba mutima guba mutima kubanga ozze oli kuyamba babayira abantu bangi mitima munda migumu nammwe ekitegeeza walingamu boolaba banno anti omanyiiro by'obulumi kugamba bo nga bamanyiira twalaba dda obwekityo nze naliyo yitawo nosindika omwana webale nnyo era nze awasinga okunyumira wenalaba awayonja ennyo okwegamba mu theatre kubanga abantu babeera awumudde you work basalako bintu byabwe nga bwe babikukwasa you know nze twagala kuvaayo eyo nga wayonja kaweewo kalungi everything is you know kyali kwogera wamusirise kulakoza tuja nensanyuka nti bwe natuuka bweti neŋŋamba muzeeyi nti omanyi ebyobusawo bigaali kati awo omugomi ogwo oli ku bwa secretary yagweguzeewo mulimu gwonna gwamu obulungi n'obubi obubi bwali eyo obulumi bw'abantu ki bwafunayo mu ddwaliro nayiga okujjanjaba kwega now I know omuntu ng'alwadde manyi ekyokukola era kyanyamba nnyo nti bakadde bange bonna bafiira mu bbanga lyerimu bwayitawo weeks 2 omu yasooka omulala naddako naye nga baalwala endwadde y'emu baasanyalala naye nafuba okubajjanjaba paka omugomi gwa secretary neguyingira kati ndaba ye weevu eriko mwaka gumu sigenze Nairobi sitandise okusoma nsoma mu ssomero ki aya Valley Secretarial College ani akuteekamu ssente taata yali akwagala era ng'abalala oliza obutayagala mwana wo nga yeeyisa bulungi otyo somye ndi mu ssomero bazungu beereere tulwalimu abaddugavu 3 ndowooza Nairobi tusula ku Flora Hostel for a year era nalowooza nti oba ngudde n'oggwa kuba buli wiikendi naddanga e Kampala awo nga nkyamuse nkomawo ne ŋŋenda mu mazina gaalinga awo wansi wa City Council nga bagiyita batya eyo nerinnya nkyali njukira lowooza naye nga ninnya mala Friday then neninnya nenzija Sunday nenzirayo nyonyi kusasula 385 eza Uganda yes to and fro ate bwezija ojja ate n'ogenda mu banka n'okyusaayo ssente ne bakuweeza Kenya ekintu tekyali ayinamu ettooke Mukama mulungi kyenva kugamba
kiti buli kyentunuulira nkiyita waawo. Olwo kati yekosa omala omwaka okomawo wano okola wa? Enkomawo ngenze mu agricultural enterprises nga ye company ekola ku majaani ga Uganda gonna. Ofunayo otya emirimu nga gyabanga mizimu okufuna? Sinze ndina omukisa ndowooza. Obadde byakola kali era kali? Awo nga ntambula zekka. Temwalingamu bino bintu? Ebyokola byeyogerera first class fiat. Eri bakubyeyeza wali ebyawano enasa no. First class and I was sharp. Yeah. Basakita nga mulaba bingi. Olusi ne ba bosses okwefunira. How was it for you? Sejjamba waayiriza bambi. Obukalu bwampitirira katolinawo ntandikira naawe tugenda kukola. Nga weewunza nga olinga neewunza ate boosi yatoyagala enze. Akugamba nti Galubindi ogamba ki? Olinga takitegedde. Mwana ekisawuzo mufunawo tyala kutandikira mutandike otandika otya okufunira effujjo ly'abalenzi? Abamanyi saamantaala nnyo nabeerako na steady ngobeerako ne steady wo nimbeera naye 5 years naye nga temudina mwerako bwerabe nga mugenda ne out. Balina empisa. Baalina empisa. Ate yali w'amaanyi nga ali kangambe muyite celebu. Yali celebu muna. Yali musambi wa mupiira ate nkulimba. Ekyo kitadde. Nozanga ogera mu kisaawe bamukoonako oyagala kulwala. Nanze ate saagwagala era ndowooza bye bimu ebyantawaanya. Everything mboozi mupiira. Kugenda sibategeera embeeramu bonna mipiira. You don't get time to talk. You know. I said, wait a minute. Ate nze ekisumbuwa nkuta mangu. Kita. Nkumiikiza n'enkita. Bikadde mboozi mupiira. Nga sirabayo kigenda mu maaso eyo ekigwera nga sirabayo. Nga n'enfa ki n'ensi. Sigala mu mupiira. Kale onoddako ki? Sijja kumenyera bingi nnyo. Ebimu biri mu fayiro. Nensanga mwami ekisawuzi. Musanze bweru. Tugenze. Naye nga aliwo we mbamanyi. Nga mbamanyi. Eta my best waliwo friend wange ng'ate yali girlfriend wa mukulu we. So nga bimanyi bawerekeragana tuwerekagana. Alaba akawala. Naye awo naye yalinnya ku kiziyiza. Sitembeka. Nze nkusooka effujjo. Ng'olina effujjo lingi. Anti oliosinga effujjo. Twali enkanya. Twali enkanya kwegamba obukalu obwo. Ate nno omuntu w'effujjo bwayagala omuntu. Mwagala. Naye waba takwagadde tutawaana. Otyo. Ne mwana wange nakwezaalira. Sikulimba. Because it's the same. The same. I can be that. Naye bwe ntaate ntabubi. Sigamba just tosaana kumanya nti nkutadde. Nange ntanseka. Nseka. Nga Demba nseka saagala. Steady stress. Saagala. Stress. Saagala stress. I know. Teri ajaagala naye okiyingiramu nga totegedde. At some stage nafunamu stress ey'akabenje nnyo. Katonda enzite saagala. Saagala stress maama. Era Katonda mulungi nti natandika okuzannya emizannyo. What happened? Ogende ku stress nepuleda nga ndawo obulumi obuli awo. Buli omu alina story ya stress. Naye Katonda yakinyamba n'ekiyitamu. Kiki kikussa stress? Sijja kyogera. Naye mwakiraba. Mukama yannyamba n'ekikola ki? Nesanga kye bampadde zannya. Nenzannya. Nga nakisaba njagala okuyamba abantu abatulugunyizibwa. Munnange Katonda akimpa awe NTV. Tumaze okusoma ewandagiri. Mba ndi awo nga bano ba NTV baagala omuzannyo balina simanyi na kye bagenda kumpa. Being ready all the time. Oliyanga nti jjajja bampita mama. Mami eriyo audition. Kuki ku NTV. Size
omukyalo olwayogera naye ndowooza yanjagala bwagazi yaba oli character ye yennyini gy'alowooza. Simanyira bye tugenda kuzanya. Bwe bampa okukolako akazanya awo ne bampa twegezaamu n'oli omukambwe mukwano gwa Monica. Nga mutya n'omutya siyombangako bukyazaalibwa nze sibimanyi mulamu bwange simanyi n'omuntu aleeta olutalo muddukako kega simanyi manyi okutabaganya naye saagalira ddala conflict. I know. Yeah. So nembizanya smart I was maze okunzijenga bwenzize naye byalimu okwekuba era nengwa mu ngoye zange amebaga nti ono ndowooza yasobolera ddala. Wali wazannyako? Ali nazannyako. Wali wazannyako wa? Anti kati nasooka nenzannyira ku mu theatre gavudde okuzannya bino Dr. Kiddugavu wetewamawulirako gwali muzannyo mulungi nnyo abantu era nga badduka misinde naye nga tuzannyira wa ku UBC. Okay. Yeah, gwa ku radio. Akadiidi twali awo kati gatuzannya Dr. Kiddugavu kati navaawo ate theatre ndi wano ate ne benzannya nabo bali mu theatre sayingidde theatre olwo mbikola ndi mulaga ate olwo nga nkyali mulago nazikiza bizikize otyo kati bwevaayo tubaze wandagire ati awo sije nakusanga ate naawe because of you munange yenzigulirawo sega wamwebaza munange nga tutandika ki because of you si yasooka deception yasooka era bakutwala tugamba bannange omusajja waffe kati bagenda mututaganya ngidemu eno character yes era ate nga sibimanyi nti oba ova wano oba osiibula nebuuza basega wano abasiibula oba kiki saamanya I don't know kuba sibimanyi nakabiyingira kati eyo because of you ntandika olwo nzija so bwe mala because of you kusanze si katono mbiteeremu because of you olugamba bino nga bizibu anti mwenga omuzannyo mugumanyi mwazannya dda kakati wano kat kola nga nze nkola ensobi buli kiseera walinga otya nantya wakisaga wamutyanga ye bakambwe kenze kasi omuntu andaga eriisa ekkambwe kasasaga yabanga ku seeti jajjanga layini zonna ne abe mu TV ngamba atya banange ngamba atya kati nze okunzizaamu ninamu perfectionist kega njagala nnyo okukola ekiteredde kiwaawo ekyo nange abe nga ngamba kati lwaki otya kuba nze nalina omutulugunya teyatulugunyanga naye kweganga mutya buti okukola bye nteeka okukola so olumulenga nti banna bambite naye natuuka kimu era ekyo kigamba abantu bannange bw'owewaayo weeweeyo osobola ebintu byonna okusobola obikola yes munange oba gulo kiro kimu nengamba wait a minute bano bantu nga kati lwaki neneebuulira nzekka okukomawo ojjukira twazanya buli omu nagamba abantu jjajja mulabye I remember you people saying it awo nensimbula I became myself then nentuula mu kintu apart from actors okubeera abakambwe ekyo kyali kyalinga kikutiisa mwegyo emizannyo gya TV sirina nnyo buzibu bwonna bulala characters nga ozambulirawo ate nekirala okulabika obubi ku TV nga nakyo kikukanga kubanga mulimu kaaba kola otya naye nasalawo nengamba this is not me kati ze oli nalweyiso nange ndi mulala kasana baawula nembeera deception atuuse bakuwa laba bwantunda deception oli Nazaalo w'empisa embi eyo character oyagala nnyo abantu twafuna kusoomoozebwa kutula mu character eyo nagiyingiramu nga sitegedde nakutegeera because njagala okugamba nti it was oba nkikugambe it was kind of a healing process for me. Healing from what? From okuyisibwa engeri n'abantu abo. Your stress gyoyogeddeko. So walinganga afuna treatment. Ate nga nali nasooka kugifuna kubanga nali mutunzi namaliriza ate bwe tugenda e Bungereza n'omwami gye nafumbirirwa
si Bungereza bayita nga Dublin mu Ireland. Kati yakola PhD ye nze nensalawo nti okutunga nga ntunga kati family etandise so nina okuba n'obudde obw'abaana ozadde n'okuzaala kyejagadde kunnyonnyola nti natunga era ndi mutunzi naye nataataaganyizibwa embeera z'omuntu oyo nga buli kiseera attention seeker Mukama nina okukyogera kubanga bangi bakibeerawo bakiyitamu yeah I did help many because nga kakubulire bwe kyajja nti nali ntunga nina ne cottage industry n'abantungirako naye nga ntegeera tosobola kutegeera nga olwaleero ne bw'oba ovaawo ajja kutulika akaabi kugamba attention seeker tesirabangako kyadda mu bulamu bwo nali nakivaamu n'okyambala naye ng'akimponyeza ate muzungu mu Germany anti ntunga engoye naye nga zinnemye kati nga ntuula butuuzi bwe nti n'entangaala abali creative we need our time oba kakibeere kiki buli kimu kibeeramu okulowooza naye nga amaanyi go gonna gasikibwa abalwadde kubanga namaliriza eyasooka omu ate era baafuuka babiri abakadde abanga ate nabo ne balwala kwegamba nayisibwa bubi naye engoye ne zinnema kati lumu omukyala w'omu-Germany oyo nga ye Mufalansa n'ajja ne mugamba engoye zo zitwale nja zoonoona nagamba nti kiki kati kumbe bbaawe alina NGO ali under gundi East African conflict ali biki management nga bayamba abantu okumanya abatulugunyizibwa otulugunyizibwa obeera teweetegeera tosobola kugamba nti kino kyekimenya tomanya balaba muntu kukenena kuggwawo nabo batamanyi kikuluma no it's emotional abuse is the worst ate oba bwogo kati kulaba oli wali ovuga emmotoka toliiwo it was bad nga biki byokola tekola bukozi kugamba wabanga ngenda okukola ate omulwadde kegali oli ng'alina okulwala mulwadde ye yakulira mu mbeera ezo naye tebanyinyonnyola nti munnange omuntu woono mukome bwoti nga bw'obeera n'omwana ng'akaaba n'omuyigiriza munnange oyo akaaba ebirimu n'ebitali saakifunako kweganze envumbula ate bagamba nti omuntu yenna ali depressed oba ali abused yes alina ebintu byakola okuluma aluma enjala kwesalaasala kunyula nviiri simanyi kumanya kulya kwannema wano waazibikira nga sobola nga nina kunywa bunywi kegamba naye nga akunt ate obeera tolina bw'ogamba kati mama wange munyumiza ebyo ye biki bye mmanyi nga sibimanyi mpaka Omujamani omukyala yaŋŋamba nti ye yaŋŋamba bugambe nti kale engoye azitwala naye naŋŋamba Sarah ofaayo bwe kutwala n'olaba emuzannyo gw'omwami wange alina emuzannyo gw'azannya ye nga ntegedde nti nina ekizibu depressed munnange manya nti ebiseera ebyo nange nina depression yakino menopause that's the time omuntu wobeera nga toyagala nakikusumbuwa so ndi mu crisis byonna byetabise munnange nga sigaana kintu nzi mala kulingizaayo nga mugamba kale tugende kireka mu bakatoliki awo waliwo nga Mothers Union bwe bityo kati omuzannyo ogwo nga bagenda bazannyira ebifo bigende nga birabula abalala so twali nga tugenda kireka nga batandika omuzannyo omuzungu alina abaana nga 5 ba 6 bazannya nabo abajja eyo mu MDD akoze eki bazannya genda okutunula bwenti nga neeraba kuba bazannyanga buli kutulugunyira eriyo gwe bakuba eriyo gwe bakiyita batya okubeera nga omuntu akufuga bufuzi controlling walimu
empisa zonna ezo bwe zityo kati gagwogwawa Kakati ze- controlling oba wano okuba byombi okuba nedda controlling bakumanipulating we bati noddabola nakugira bwati simanyi nabwe nkinyonyola kuba nafuba nnyo netandika okusoma ebitabo kuba tolina gwobuuza ebikwata self help nga noonya bulamu ki buno naye oluvannyuma nenkiraba nasitukirawo mu muzannyo yes nasitukirawo nengenda ew'omuzungu nemugamba ofaayo bwe mba joyininga kumbe ngenze ku ddagala yasanyuka nanga sure omanyi lwaki kubanga ono akulese mulala ono tugenze ne mukazi we kati omwami gwe wagamba kuba ye nannyini ekibiina awo wennyini nga banyingiza nabagamba kubanga kyebagenda okuzanya ky'abantu bakulu nti nsobola message bagifuna bulungi tuzanyiddewa twagendanga nga tubeera mu garage naye ng'ensomesa ye yanjawulo nnyo actually you get yansomesa nnyo alindako jukire bakontrolinga olwo ofuna otya permission egenda okutandika okukola rehearsal awo tebakontrolinga awo ntambula kyenjagala olwo ntandise kuba tebaŋŋaana akontrolinga y'oli nannyini ki bulwadde alina okulaba ng'oliwa era yamaliriza ngambye tinze nzije eno kubanga gwe tokola imagine bana njogedde bingi naye nga kituufu kuba nyamba nsi era kyekyanyamba ti bwe nafuna ekyo naye nga eddagala nalifuna wa Bujamani oyo Klaus twalina theatre yaffe nga bagiyita Rafiki theatre naye nga tuzanyirawo batagetinga ebyo mu byalo gye tugenda ekyenyamba nti awaka tebajja kuntawaanya kubanga omukama wange yansanga nti muzannya I was already popular yes kati amanyi njagadde kuddamu kintu naye nga tamanyi nti alina muntu yalwala edda kati oba otandika otya oli muntu we kati nze mugambe ntya anti omanyi bw'obeera omulwadde for example kati wali depressed naye nga tomanyi kati ate omuntu obleedingira ku ono oluusi oba mukambwe oluusi oba toweetaaga Katonda yanyamba nnyo nti nakola oba ekisa kyampitirako nga ntya okugamba omuntu wange nti waliwo ekinsumbuwa ate nga nogwena omulopera muntu we kati ate tutandike babana tulina obbakuza ate tutandikire simanyi reaction oli muntu we naguma neŋŋuma we are acting for non-violence eyo gundi ey'omujamani tuyamba abantu naye osobola otya okukikola nga tokoze eki temulwanyi bannange Katonda waawo I did it tewaaliwo okuwanyisiganya bigambo tewaaliwo n'omukulu yennyini omwami n'abeera ngaki tamanyiira ndooza kati kuba kati omukadde tumulina ali waka wano omwami yamala n'akitegeera nti waliwo obuzibu awo simanyi naye ndooza bw'olkitegeera naye nga talina kyakukola baba basobeddwa nabo ate alina akwagala ate n'onaamwagala kwegamba n'obeera awo otabuddwa so ne musonyiwa ye okubimuyingizaamu ne tubeera awo tusale n'ekyakuyamba kitya kyanyamba nti kyali resolved bwe mmala sikumaliddeyo twagendanga nga tugenda mu byalo nga tuzanyira tumobilizinga abantu ne bajja under trees nga tubeera mu bigere no earrings nothing tetwagala ki tubafaanane yes naye natuula ne ngamba kakati tuzanyira mu byalo bakimanyi nti n'abali mu biyumba ebinene bafa nga ggwe Mukama nyamba ekintu nkiteekeko ku lutimbe era n'ekirala nafuna omukisa mutabani wange n'agenda aleeta firimu eyo nayo yanzibula amaaso Jennifer Lopez Monster in Law Monster in Law yankolera saddamu nakugiraba kumanya nti I was yaleeta buleesi nga twakafumbiza omwana nga mami naawe nkuleeteddeyo kubanga nga yantamya firimu buli kiseera abeera mu library kuleeta firimu naye kwolondoza n'agamba kamutwalireko ono naye mami watch that naawe engeri
nga kyayagala neme kubeera mother in law omubi. aha ngendo giteekako nga gwe batulugunya nagenda okulaba nga negapa twafudde developers nga ndabye wengwa entulugunya za njawulo eriyo banasis nakabisoma kati ekyo nekyo nekigwa kwegamba so nanoonyereza kiki kiva ku ki paka wakifuna nga kiva ku ki kintu ekyo kya butonde naye nga muntu era munda wabeerayo ekiseminti waakyo kuba bonna si babeera bwe batyo babeera ne deep munda abeerako ne insecurity agamba onaze ye mwana we yekka twalidde omulenzi ofuna awasiza ntwaleko mutabani wange webale kugawa beera waawe era nga tunoonya okunoonyako olutalo ze kizibu nnyo okunzijako olutalo kyalema kyannema bakiri nzire ebbali nkaabe kompewo ate nseke bwentyo hiding anga bad ofwa nga teri yakumanyi so kati ezo kiraba ne munnange wange kyekyanyamba era butaleekaana nnyo olwalaba firimu ya Jennifer Lopez nalina okuginyumyako pola nze sibeera nnyo direct mwana yalese firimu buli omu asaana agirabeko ekiddako kiba ki kugiraba tabuuza ki bagiyita bati monster in law webale wenakoma ebirala byeyongerereko zingumazaawo kose information gye nkwade mu ngeri yaga kati embeera eyo gye wayita mu gwe yakuwa kyakuyiga ki eri abaana bo abaana be banaaleeta nja kubaagala bannange sikulimba nja kubaagala kubanga abamwana wo tekiringa kati nga abawala be bafumbiddwa naye abaana abaami baabwe mpulira nga baana bange tolina mubalenzi ninamu omulenzi so kati yawasa tannaba bw'anaawasa ogenda kubeera otya kyendabyeko ate oyagala ne munna okifune sisobola kale bwatuuka mu reception yes kale bakitulamu butuufu bwayo kyewawuliranga kyennyini gamba anti kati wali okugambye mu Germany jannyamba nti I revealed to him what I'm going through naye akirabye naye alina treatment gye yankolera awo a very light one nnyo si yaddagala si yampeke ne mu kuzanya through acting nagenda okulaba nga nkiriyalinga nentandika okubeera myself era nkugamba nti nakisabirawo nga nti kino nandyagadde nekisoma ki nandyagadde nekiteekako ne ku lutimbe sigenze olwo wandagire mbuuza anti nze sikola kintu nga sisomye buli kimu nino kisomako kati firimu zitandikirewa nvuga mu kibuga gamba liyamundagire ekirango abaagala okukola firimu okuva ku myaka 5 paka 65 negamba wanogwawo navuga buvuzi kugambye obeeranga ready buli kiseera ate gwe bwobeera bulungi nnyo ngenda wa Mariam namugamba nzize ku byobadde olanga biwulidde ku redio yantunuulira bwati omukwano gwe yakuwaayira omukwano nnyo bannange obulamu bwange mumbejja sinze ffe tusoose mu ssomero lye ngenda kukola ekintu nga nkyekakasa ekisomyeko nokisomako bbanga kyeryo 2010 kati ngenda kusomera bbanga ki twasomera oba bbanga kisijja kulimba naye nga twasoma batutikkira nejuzi ubulwadde ki Mariamu kyatukoledde kati osobola graduating okujja mu reception era nga bwe tumala nga batusiibudde era abaana be nasoma nabo bo nga bategedde audition nze nali mmanyi nti bikomyawo audition oba mbitegeera nobitegeera olwo be bankubira ti jangu maama wano waliwo bye bakola ki ate era nali ready nvuga buvuzi ate nzireyo omale okwekuba powder I go nga bwenti always mbeera mu mbeera eteekwa okubeerebwa
kati deception yo Nti deception inafunamu emikwano ekigendererwa kyange kyatuukirira abantu baali batamanyi nga bunze bwe nalaba Jennifer Lopez ayisi yonna yagenda nemanya n'abaami ne bategeera nti eriyo ekizibu kye tubeera nakyo awaka tuleka abantu beekuba okitegeera tebakunyiigira abamu simanyi abamu beebuuzanga nti abamu bagamba kati oyo okkiriza otya omuntu anoonya ki abalala galowooza abagudde eddalu naye I had a purpose in life to help face to face nakugamba ebigambo ebibi in your face nina omukisa ogwo munnange oba simayire oba kiki kuba nze bwe ndaba omuntu kulaba bulabe nti era ngenda okulaba I smile and you smile back ebeera nga lwabba aba ku kyoka esiimuula olubaawo then you get to know me twatuuka ekiseera n'obulya mu character eyo ya deception era bw'ogamba nti gikole ngireeta musikayo nalweiso manyi bw'atuula manyi bw'akola atya nali mumaze nga muyize mupeyintize ate neweewuunye nga nalweiso byakola birala ate nange nebyange bye nalaba birala etulugunya za mirundi mingi ya era oli ayinza okukiina obukiinyi nga kukirabeera wakukiina bukiinyi nekikutawanya obwongo takubye takoze eki najja kuzinyisa bwati teeno kati kyuka ddo akalootabuka omutwe weyawulanga otya gwe Sarah Kisawuzi ne Nareiso toyabanga kyokuyingira mu character ya Nareiso nina ekintu kimu kye neeyigiriza nti bwe mala okukwata bye bandagidde era nfuba nnyo omutwe okubanga gukyakola kubanga tubijja nange bambintera nga buteesaawo mu script wakuba nti wabaawo akabuze weyungirawo storage leki tereetereere ate era nga byenyungawo munnange nga babireka yes creativity there natambula nayo so nembeera nga tubadde kuki okubanga character zino kyanyanguyira nti bagenda kubbirako kubanga n'abazannyi bannange abali eyo kugamba nga bwe mba nakyuka oba n'abalaguzi bano abasamiize bwe bakola nze mmala kutunula waggulu I got myself a ritual nakati nkikola nti batandika bwe nti bwe bagambira action nze amaaso ngajja waggulu okukkakana nga njenalweiso so baera bakitugamba nti buntu wandibadde ba actors ofunayo ritual yo oba weesuna lwalanoga kati nestadde kati nze nva waggulu and all I do number let it be. I know. That's all I say in my head. Let it be action and I go. Bana said that you bampadde. Yeah. Bw'oli nga acting a deception wafunangayo ku budde obukumenya bad moments. Yeah, bad moments nga nesanga nga oluusi kibakozeseza nga kikambwe bulala nga era nze wenabbira omwana nze nga tuzanya nga simanyi tebanzibiddeko nti actually nze nabba omwana saamanya nako naye olunaku lwe baŋŋamba ne nga Katonda watu era we nalabira ndowooza abantu bano abamu abalina emitima nga si migumu kyebava abo abanywa enjaga oba kibwa ekityo nga bazanye ate kibusukkako okimanyi nti nasaba kanyweyo ka Valium nakutulayo ka Valium oba kankolere ki webakemu sikwebaka ate nja kuyitirayo naye kwegamba nkaminge down because it was too much for me nze nzibye kyokka nga nze mbadde ngenda ntimba ebipande tunoonya omwana nabagamba naye that was a moment ate gy'osinga okujjukirako yali ennungi for you awo nga nzanya nenamuli bannange kompe zonna nanyumirwa abaana bange bali. Who was your best actress or actor? Simanyi kuba buli gye natunulanga ng'oyo naye ampa amaanyi kugamba energy twalina amaanyi nawe bimanyi ebyokwakitinga bibanga kuzina dansi tyoli bw'aba akulinnya ebigere tegajja kunyuma naye wano twalinga yes amaanyi ga buli omu kuba twatuuka neeba family and we are still family. Yeah. Other producers balinga batya gy'oli because bali abaasooka batya nnyo akati bakwano bange bali bakutegedde ono yali munakenya naye yatukyusiza
enzanya yonna. Twajja ne style kubanga twayamba abantu abaali baava ku TV okulaba ebina Uganda nga batuyita. We brought them back with no class, everybody. Simanyi n'omukulu w'ensi eno era naye yatulabanga. Kubanga ze byonna gye ŋŋenda oh yeah, this is banzigulira enzigi bannange. NTV yanzigulira enzigi. Webale kusiima. Omuntu atasiima bambi nfunyeemu emikwano. Ate n'okuinspiring abantu. I've had that chance. Genda tuyogerako eri abaana mu ssomero. Ndi muzadde nkugambye nti abaana mbakuzizza bafumbiddwa, so I know what it takes. I know. And I would love to share everything nga mu nsi bwe tubeera. Nina kimu kye neegamba nti sandyagadde kufa ne ŋŋenda n'ebintu mu mutwe eby'omugaso eri abantu. So I use that. Bwe bampita ku ssomero ne ŋŋenda mu masomero, bwe bampita mu bakyala abakuŋŋaanye, and I talk to them. Bampaayo z'amafuta nti era naawe oba boonompaayo. Olunaku olwasookera ddala omuntu okurecognizinga nti yonna Raiso, owulira otya nga toli ku screen? Nga siri ku screen. Omanyi nti saasooka kukitegeera oba kiki saakifaako. Saabifaako. Kubanga erinnya si liryo, omuntu akwetaga Raiso. Ate nga ne mugundi tebampitanga na Raiso. But I guess they wanted to find out uno yaani. So people really know Sarah Kisauzi and Narweiso, yazanye nga Narweiso. So ne batandika kumpita Narweiso, and I answer to that. I'm glad. Omundi ogwasooka tekyakumalako mirembe? N'olunaku n'olumu. Kati waliwo ebintu ebimu by'otokola because of your status? Sinze. Kubanga I always myself. Kati sikugambye nti zijidde ku bodaboda zibinkwatako. Kubanga ndi ku budde ndikusange. Nyinza okulaba emmotoka ngitadde na ku banka ne ŋŋamba ababanka abakwano bange ye ataani atali. Nibagamba abange ngize. Ninya oli mugamba ntwala mpola nnyo. Njja kuwulikika bubi ng'onsudde. Anti dda nange mba ngivuga. Ndayagala ngiyigeko oba. Boda. Njagala nnyo Vespa. Kyali kirooto kyange nga naye njagala nnyo beere mu kagomesi naye nga ntudde ku Vespa kuba obeera otudde bulungi. Yes, nsibye akatambaala ku mutwe ng'agenda. Yes. I know your movie. Ensi oyagala ekujjukireko ki? Ng'omuntu nga kizibu ekyo. Si kizibu. Bannange buli omu azijjukireko birungi byerere, ebibi babireke. Banjagala muzijjukireko ebirungi. Ng'omuntu yalinanga positive energy. Yes. Energy. Oyingira mu kifo abantu bonna ne baba nga ekyo nkyebaliza waawo. Singa mutabani wakera ku maternity omukyalo, mukyala n'atakwagala. Nga bagamba okusanga Nazala osanga amalaalo. Yesanga njagadde. Talina kyakukola kuba ajja kunjagala. Lwaki? Anti nga ndeyisa byayagala. Tojja wange sijja gendayo. Okoya muwala si mulenzi. Era ndi ku sayidi ya muwala. Ngamba oyo n'oyo. Omwegendereza kino naye gwe kati kola bw'oti. Omubbirako. Mubbirako. Basically mugeya mutabani wo. Bwakwetera akawala akalago omuloopa. Wange alina ke bandeetaleetera wano. Olabika nalaba alina kyakola. Ate awo wala situukayo nnyo kuba aba akyakebera. Nakebera biki? Natubuzika. Mama, natubuzika janja. Bubaka ki bw'osibirira abakyala naddala kati abatuuse mu myaka egy'okubanga bafuna babakamwana. N'abakamwana abajja mu bulamu bw'abamaama. Ekisooka bannange mwebale nnyo kubanga munjagadde. Abatanjagala era mujja kunjagala. Naye kansooke mbakubirize kimu nti bannange mwagale nnyo obulamu bwammwe nga temunnayagala kirala. Sooka oyeyagale otya nze nkikola. Sooka okweyagala nga neekebera munda ne kungulu. Munda okwekebera kuno kuli ki?
okumanya oba kibumba kiriko amasavu oba kiki ebyo byonna byonna tetukikolako. General check up is very important. Era mwabawuliriza aba abandaba siri kirala nnyo emyaka 7 njeyagaliramu kubanga ndi mulamu manyi njagenda naye ogenda okekejjana bale n'ositukamu ntebe wena no begayiridde era ejinga gracefully mwagale bannamwe ne bw'oba tusase kweyagala kati omulala onoomwagala otya ne bw'aba mwami yennyini ng'agenda kuwasa oba ki akusange nga amanyi ky'oyagala kubanga ajja kubanga akikuwa okitegeera akikolerera musanyusa era muncontacting mumanyi muncontacting nze ebintu mbirina awaka ewange awo tugenda okuwunzikira njagala nsooka ompeere ku bubaka bw'abaana abo abajja mu bulamu ng'asanzewo maama n'omwami ng'azze mu bulamu bw'omulenzi oyo naye ate waliwo ne bamaama abagenda okurisiivinga abaana bano bombi njagala obagattemu bampeera obubaka. Ekikulu kyakubeera nti buli omu awe munne ekitiibwa. Maama ono ne bwakubadde nti ye muto muwala wo azze muwe ekitiibwa kuba naye kimugwanira. Buli muntu yenna abeerako respect n'omanya nti nkoma wano na wano nkoma wano. Ky'otoyagala kukole bakikukole tokikola munno. Ono mutwale nga mwana naye akutwale nga maama. That relationship. Respect each other. Obulamu butambula. Naye bw'olowooza nti ate tukamumenye. Tuendinga apo nga ffe tubajjanjaba. Abaana abo nga be batuliko be batujjanjaba. Yes. Kati kano kange okikoze otya okusigala looking this beautiful. Wow, thank you. Ekisooka kugambye nti ndi muntu wa art. Okay. So nga bw'okuba ekifaananyi nsobola okwekuba ekifaananyi endabiramu bazireeta. Tofuluma nga teweekakasizza bw'otunula. Kikulu nnyo check. Nina kabalaba wano no akojja kakolako bwe tutyo. Making sure nti naawe bwe weetunuulira weeyagala. Sabula. Kyekikulu ennyo ate ekirala mujjenze mbakoleko. Ebyo mbirina. Munange na partneringa n'abachina. So right now ojja kujja okole ku face. Nyinza n'okukolako ekitundu kiti ne nkugamba olaba otya ogaba yanguwa mangu okimalirize biri wange ebbunga tukufuna tutya bannange enamba yokka yasituwe enamba yiino ate nandibawadde kambawe ebbiri kambawe temunkubira nga munfera kubanga ebintu mugongo ginnuma simanyi stroke ne bwoba mulema ebyo byonna eddagala tulirina naye this type siri eriri erya pharmacy ffe this is alternative medicine. What is that? Olaba abachina be betreatinga TCM Chinese betreatinga nga bo osooka kwoza mu mubiri kati nze neeyozadde omubiri ntya omusaayi for 1 month tukuwa eddagala eryo omusaayi ne gubeera clean kati bino ebya pharmacy bakuwa naye ate obukyafu buli munda so tusooka kwegogola ffenna then ne badda ku ndwadde yennyini ate bwe tugikola tugigirawo ddala ebizimba biri mu byannabaana biki ebyo obuzimba obwo buti ffe buvaayo nga tebakusaze era right now mutabani wange yennyini gwe nabiyingizaamu bano abaana abatudde mbu tebalina mirimu ffe tubasomesa kubanga tosobola kugula kyuma kiri nga tosomye ne badokita yabasomesa kati abaagala okugula that machine kyetukozesa massage naye nga massage eno entuufu bagiyita bio energy bem bio energy massage nga wewandifunidde obuyise byonna reflexology biki byonna tubigatta wamu essimu munoonye teri kekejjana na migongo magulu ganzimbye 0705 45 11 98 MTN 0772 771 898 zonna ziri registered ne bwe mumpeerezaako sente. Nakulabako ng'oliko gundi oli ku fresh diary olina manager gwe bwera nze lwaki tombeera waki esibeera
naye bwe ndekyogere kullo banange tugenda okukola ekintu jangu tojja kuziri oli mama wange bajja kukulaba ne bambi jangu kweka tuli ku promotion kati abajja tubakolerako nabwereere fashion yes otere okitegeere yes era buli lwa Sunday wange embeerayo n'abajja kyali nnyo era akolera waka bambi nga kumulaba mulungi era muleseeyo akolera waka akolera waka ne maama ali waka alina koonaye mwali iwe bamujjanjabira emyaka 98 amuwangazizza mukama abantu kyebalikyusiza naddala kati ba actors abali ku screen kyolaba kyebalikyusizzaamukko ekigaana mu ngeri bazannyamu nga tugenda ndaba abana abato ddala okujjako abali talented nga bakifunye bulungi naye abaana baffe tubafiiriddwa kutuwa ekinyuma olw'okutya kaliko ekugamba tebagala kubijjira ku screen tazanya kituufu tebannateekamu kiri nti actually okikola tekidda kyotaddewo wali kyekigenda okuweesa omulimu omulala so tukyalimu omuzannyo ogwo okukoma ku lususu banaye muyingire ebusomuyo bwa firimu yes once you get it kuba abantu nga baŋŋama otulugunya watulugunya omwana ninze saakimanya seriously because nali nafuuse dda ekirala tulugunya kimyuka munange kigendayo banaye thank you so much for your time banange nkwagala yange naye mujje jangu tujja banaye tugende tumuwagire yeah otherwise have a blessed day I love you ciao